Action. Kale, oli ku mukutu gwa Uganda byogere, oli ku mukutu gwa comedy, Bizonto Comedy, oli ku Bizonto Comedy YouTube, oli ku Bizonto Comedy Facebook, era gye musinzira okukwate nga mutulaba tubanirizaako machabona ku lwalira kawungezi kona ku lwaliro. Kisinzira interview no ba video no wekusangidde, yonna gyoli, ebanye badala okukwate nga otulaba. Tuli mu mbeera bwetu, naye nga tuli ku UPRS wane ebukoto tusinzidde. Era we maka abakulu bano gebadde bagezaako okukwate nga bakakalabiza ng'oba banoonya abaleta business. Bagirira abantu wetukolera naawe, ebyaffe bya muswida. Byaffe bya kuyiriba wiribi tomalaga gandi. Tosi basangibwa wano babeera bwe bati. Ate omusajja aleeta business. Wa business atukubire bukubizi naye si kuwendula drone wano kujja kuzinda gundi. Neka musajja ebyaffe bya kuyiriba. Kati tusangiddwa mu kifo ekimu mu Kampala. Alina business osobola okuba tengo okuba ku simu ne bakusangira mu kifo ekimu mu Kampala. Manirizaako nnyo. Naffe wetu tusema. Obulamu. Ogamba otya kanyama. Obulamu waffe buli awo. Si ekikono. Onsetinga. Anyway, batulaba nze Kakalamudde Asa. Ensonga zaatandise lunaku lwaggulo. Era tubadde tugezaako kubate nga tuzigoberera. Era abamu ku babaddewo nga babreakinga. Kana akaale makagamba nti akaffe ne musooka musirika. Ndowooza bagamba nnyo nti ogusula gubawo empoza. Mwafunye empoza olwaleero. Si gusula. Ensonga erimu yokka eyinza enzikiririzisiza okwogera. Nti nina fani ali ku Bizonto Comedy, nina fani ali ewuwo ng'avaayo bwe ndaba, nga si fani wa Kidomoli, nga si fani wono, nga si fani wa Jjajja Zonto, naye nga ye fani wa Channel, ng'abeera bubeezi kyonna kyonna kye kyekayo. Kisanyusa kyalaba. Nga fani waffe olwawaaka gwe tukola. Kitegeeza nti oyo ye abiraba bulabi ebintu tebimukwatako oba baawukanye oba tewabaawukanye ajja kuwagira bali awagire na banno. Naye nga yeebuuza kiki ekigenda mu maaso. Nga yeetaaga okufuna nga bwenkeera enkya ne mwigino walinga ne sibaako kye mugamba. Mba mufudde omusiru. Ebbanga lyampagiridde. Kati nga weetaaga okumuwa version. Nga okimulekera nti wadde mba gitwala. Actually, ne mu mawulire okimanyi nti side of the story yeetaaga. Yes. Si kugamba nti olina kutwala butwazi side emu yokka. So tewali nsobi ekoleddwa. Tugenda gezaako okukwate nga tuddamu ebyo. Babadde batugambye bali reasons oba ensonga ze bawadde nga bagenda okwawukana namu. Nakozeeko interview nabo. Jjajja Zonto ne Ssaabakaaki. Mwenga we mbali mu makati. Nkola nammwe. Tebali nkola nabo. Era ngenda kukola decision oba ngenda kwogera ng'omuntu ayogeranga atayikubidde side. Wabula ayagala okumakinga everything straight forward. Mukyo batugambye nti Saaba Zonto yeggwe. Omutima gwo si mulungi. Era omwana ono Yanga Zonto yakugamba olunaku lumu naga nti gwe agenda otunnyika gwe agenda otusitula. Era ekyo yakikugamba emyaka 2 emabega. Mukyo ng'alaba ekibiina okirina era gwakiriidinga. Ye mu kulaba okukwe ekyabaddewo naku lw'ejjo Bizonto Comedy nga yo ebaddewo enkadde teriiwo ne New Bizonto yakreatingidwa nabo balaba tebamanyi gye bagenda balabanga Bizonto eyagudde ate nga yakikugamba emyaka 2 emabega. Mubadde mwogera kino omwana ono mubaddemu n'enkolagana ey'enjawulo gyemadde mutuula ye nga wano ne mwogera naye era bino abadde abikugambanga bulijjo. Ebiseera ebisinga omwana oyo kujja okwogera nange asooka mu balala. Nasooka afuna oyo n'amutuuza yekka, n'afuna Shani n'amutuuza yekka, n'afuna Jjajja n'amutuuza yekka, n'afuna Femero n'amutuuza yekka. Olumu ewange n'atajja ne bibeera eyo olumu ne bibbulukukira ne bintuukako mu ngeri ez'enjawulo. So obuzibu bwa byonna si tebuzze kati bwajja ku ntandikwa nti nze nakola ensobi bwe nkola ensobi tutandikire ddala lumu ku entandikwa ya Bizonto. Ensobi gye nakola nti entandikwa ya Bizonto eri nti Tobi bwajja ajja ng'aleeta skeleton, sina skeleton, aleeta bulesi kigambo nti tubeeko kye tukola. Nze naawe babiri. Bwe tubaako kye tukola ekyo embeera etabusa olwo yakomye obukomi. Embeera etabuse tamala emirundi atandise okulwala biki bino byenkola tebitambula. Nsaba ongiyizeeyo ekintu naye nga tukikola babiri. Nemugamba pamu n'agenda. Kati mu bwongo ntandika okutetenkanya ati genda kola ki ngenda kola ki. Wenzijukirira emirundi gya disappointing. Neŋŋamba sisobola kukola na mwana ono nga tuli babiri. Emirundi gyandiddemu olukwe nja kwetaagayo omuntu ow'okusatu. Nti bw'andekawo n'asigaza omulala oba anaatutabaganya oli ow'okusatu.
kwe kugamba ono ne mugamba mukulu omusajja alese idea weti ne bweti naye kye nnina mu mutwe njagala tukikola abantu basatu tukole ebintu bwebiti ne bwebiti ne bwebiti lwedde nga mumuzannya emizannyo mugenda mu stand up kakati ono amanyi weakness yange nti nze ndi wakusindika nga kigaali ideas mbeera nazo naye bw'otannemerako sikola kati n'asooka ngobanga agoba emmese ekiseera sebo twagamba okukola ng'akubira ne Tobi najja nga simanyi ne banfunza bwe bati twagenda mumanyi tutandike bwe tugamba nti tutandike tutungisa uniforms satu bwe tuzimaliriza nga mbagana ye watya ng'omutaliiwo tulikikolanga tutya tuwandikeyoka abantu abanaabeerangawo titutwala tuwandike baliwa konze tubayite ku mpewo kono nedda ku mpewo bajja kujja bangi batulemerere konze kakati kyendaba tukozese bano ababinsanga wano babeerawo bwe mba mbakozesezza ono olweggulo tulafuyaha ekyalopeta asobola okuyimba yali kwali akola mu kafiica konze tukozese bano n'ekirala akasente ako bakeetaaga akasobola okuvaayo ekigedde akafeero nendawusi tukole naye konza ndawusi mulangira tetujja kumusobola kumuleka netugamba bano mujje tubatungira uniform weakness yo peto waliyo gimanyi before mwakolangako naye weakness yo peto nali ngimanyi tutandikaawo nfuna essimu nga zingamba ekintu kimu okoze ekintu kirungi musajja naye omusajja oyo gw'otandise naye ogenda kukalubirizibwa ku bantu aba babiri omu ye kafeero tojja mumusoko alina amalala mangi owokubiri yopeto opeto ayagala nnyo okweyawula nkuwadde omwaka ogwo nga bamunda abaali bakoze naye kugamba nti kapalaga yankubira kubanga yali atangako n'ekibiina ogenda tuuka ekiseera agamba nti ngenda kukola ekibiina kyo era ajja kikola ng'omutandika tujja muhandolinga naye bwe tutandikaawo naye tutandika olutatambula bulungi neŋŋamba Tobi nga naye omusajja oyo tunaamusobola Tobi tulina omumukozesa agala ayimba bulungi abeerewo ng'omukozi lunkulu olw'obutagambwa ati olunkulu sente tezinnatuuka tezinnajja bulungi olutugenda tukola ne batuwayo sente mitwalo 5 bweziti bwe twali so tutuuka ekiseera Tobi bw'agenda Shani yali yagenda dda Tobi yamugoba kati ensiriikira bwe nti njogera n'oyo mugamba tukole tetukola koyo tukole nga nkwata essimu nga nkubira omu nga mubuuza oliredde okukola tindiredde okukola ne Shani nga mubuuza Shani oliredde okukola tindiredde okukola saba kaki oliredde okukola tindiredde okukola kale tusinkane enkya kole ne tutandikira kati olwomukulyatinga bizonto yawukana ku bulongo anti kati ono okukuŋŋaanya kwakuŋŋaanya tugendayo kati bali kye beesibako mbu twatuulawa ebweyogerere tugendayo wakafeero tunoneyo ebintu asigaza biriwa tudda na biki nga mbawukanya twali tetumanyi naye bwe tugendayo agenda atuyitiramu kafeero annemye tugende twogere naye ekisemba tutandike ekyaffe kati ekyo ekigambo tutandike ekyaffe kyekibafuloga nti kafeero bwe yagenda kino kye twatandika kyaffe naye nje essimu gye nakubanga yalinga ebuuza onookola tookole nja kukola onookola tookole nja kukola nga ngamba twongereko ko abantu abalala nedda tuwewuse tugendenga bwe tuli tutandika bwe tutandika YouTube channel gye twatandikirako yali yange nga nakeera enkya ne ŋŋamba Shannon nzigulirawo YouTube channel ogituume kidomoole binsanga wano kakati bwe nagitunulira nga tekola amaanyi ne ganzigwamu ne mbivaako Shannon n'asigala ng'agiddukanya mpola mpola yakeeranga ku show nakwatayo kati bwe tuvaayo eri ne mugaa tugenda kukozesa YouTube channel yange eyo gyewaggulawo olwedde yali etambudde ng'ewezezzaayo oba 12 tutandikire kweye kaale tuba tutudde mu meeting yenyini gye ntookirako babulira tugenda kukola saagala kyejo njagala kino atakisobole kwe kugamba Shani ono nti Shani YouTube channel wagisaamu amaanyi go nga nze sigifaako mbuulira ssente ze mba nkusasula ez'okulwaninga YouTube channel nzikuwe obeera tokyagirako yadde obuyinza
omanye nti nno amaanyi go ge wateekamu nga sasudde okugiteekawo ku neutral ground olwo manye nti togenda kukeera enkyo ogambe naye data wange we nasangamu biki nkusasule oye bampeeyo emitwalo ezokukimanejinga nkwata mu nsawo 10 nkwata mu nsawo nga kumusimba 10 bwejeeyiye teyaliiwo ate weeri tewali yadde 10 ku silver bubbles we baali ebukoto wali eri ku mukalazi oyo yogenda akugambye eshani gwe nawe 10 nga bwe malo gimuwamu nga biti gegenda maaso saba kakinga nedda alina okugamba nti agituguzizza konse nti si kutuguza nti abantu befuula ajagamba nti nno kyano yiye agituguze konse kaali agreement yawandiika agreement sagirira obanga byaddala Justin yakireeta azini yajja akitegese kyogera oba kyatuukira kyagiraawo mbabaali jangu mumpoyo kakati awo wagendera ala genda emmotoka ya blue oli akola endagaano yawandiikibwa wendi era eri wange nze ntereka documents ezo njirina nga twagala kukakasa nti oli talituuka mu maaso n'aga nti kyano yankeekuze neetaagako ki kuba twali tumaze okukiraba yali ntuufu era bw'olaba tumaze okukifuna omukulu oli bwe twali twawukana yabaga kyano yammwe era bw'olaba wake yaliko eyasooka yali wabinsanga wali kyano yammwe n'abyezza byonna n'abitwala kati nga tetulina we tugamba nti ate ki tetwagala tugyewo kino ono kwe ku muntu gwa ssente ne tumukola obuwandiike era gyeri nyoba oyagalako naye nga sente ezo tewali yazisonda zava wange ekyamazima ne kwandibadde sona tetwazirina nga nonga nteetayo ebiri n'ebiri aga tujja kulaba tujjayo era ono yagamba bwe tuli batufunye sente zirinzirira ziva nga kiba nga tukoze era tezadda netutandikirawo netukola kakati si gyobadde obuuza omulimu gutandika entandikwa buli omu kola olunaku lwe mutandika okukola buli omu amugaa nti tufuna bwe tutyo nga nebyokufuna teryamanyi buli muntu tutandika nga tugamba YouTube tenatandika kusasula olwo tutuuka time evaayo kakasente akatini konze kakati bizonto bino akasente kantu kakyalinze tutya konze buli actor agenda kufuna 10% group efune 10% equipment zetukozesa batwali awo tukyagula uniform 10% script ya 20% tegete script yali badde funa nyingi twagwe mulimu naye nakikkiriza nenga nti nga gwalina zitwala kitegeza mu bufunzo twala 30%. Yes. Ne lutandika ne tukola ko tubadde paka sawa ya leero nga tewali akinamu nkenyera enkenyera jjaddi tulese membo omuntu kivola bamwekwasa omuwalo oyo bwe tumuleeta nga naye ayina okufunayo kasente ate afemera jatya femera wempulira idea muleeta nti femera je nga tuzanya drama nga twetaaga omukazi mu group kati nga nebuuza tuhayalingenga omukazi everyday ate tufune omuntu yefuula omukazi nga tekinkolerayo naye nga nina okuba n'omukazi wano nga waffe nga memba wano ekyokubiri jjajja zonto yagamba anyuse rediyo nze ngenda kubeera kasanda kulunda mbaata nga twebuusa bwe kiri baawe ekitalinda bwe tuli bano ekitalinda omuntu alivadde kasanda gye tukole kitegeeza twetaaga memba wa standby ne tugamba tukosobola okuba ebinyonyi bibiri nejjenjalimu bwe tufuna omukazi ajja kuzannya bino ebyaffe negenda balansi abakyala tubeera babafuddeko netutandikirawo kakati jjukira percentage eri twagigabanyagwawo kati nga tulina okuyiiya aleme kubeererawo kati ng'olina okugenda omanye nti wano nfunzizaawoko ebiri gono muggyeko bweziti ono muggyeko bweziti jjukira tulina ne drama endala etandise bendegere drama eyo ngitandika nga njagala kusikiringa abantu bano nga tebamanyi drama kwegamba eyo tukoleko drama bamuyige netumuleeta kati nabo mulimu bammemba abatali bano bapya beetaaga okusasula kati ng'olina okunoonya bwobujja sente kakati mu buli ngeri ng'olina okunyigiriza
nti abadde alina okufuna emitwalo katugeze YouTube lesson 75 ng'olina okugamba nti kamuwe 75 giveeko ginyambeko wali era ntikibanyonnyola bo ne bagamba nti oyo omuwala sente afuna zabwereere talina kyafuna mupya ffe nga twatandika tetufuna konze nti mwatandika temufuna naye kati kino sente weeziri bali ku kiri ekyewasoma mu kyalo nga toyambalanga to n'omwana wo wano talina kuzamba olwokuba watandika tetufuna. In fact meeting yasooka okunzijako twali mu meeting wakati omuntu n'asonga mu mwalo oyo naga nti gwokola mulimu kiwa tujja kufuna ofunyi sente zaffe makulu kigoolina kitegedde kati nempulira nga kinkoze bubi era ne mutuuza ne mugamba mukama wange mu art tetunafuya abantu omuntu ne bwaba mubi omuzzamu buzza maanyi kubanga aba akyalina ebyokukola okuvaawo abantu tebaddi babuuza yali ani yamusongamu wano yali yanga zonto jangu Mwana gwe nakukolako interview nakukolako interview nongamba omusajja nga yayibuka nga ntudde mu meeting makati n'agamba gwe kidoomole lwaki oleese ekiwala twakikutumako so kati nga kyekizibu kati bwe batuuka gwe kufuna ID ekola ekyabwe babeereyo nga bakabijja kuba ekitegeto ne batandikira bwe bakolera time eyo nga meeting eyo yakagwa ekirowoozo ndoza kyokkola oluyimba wekijjira ne bakola oluyimba bagera dukola nga bamaze okufuna YouTube channel yaabwe era nga bakolerayo batugamba nti waliwo mumaze okugoba Jajja Zonto namusa spending omwana n'akugamba nti omusajja nga bwongo Jajja Zonto muwa suspension nti twali tuteekeddwa okutandika ng'okukola ku ssaawa 5 Jajja Zonto ng'ajja 7 ng'avudde ku radio yali mukezi ng'ajja 7 kati nga mutuula bwe muti ne mulinda paka omusanvu lwe gukoona muba mulyawo ng'akabye ne mutandika okukola ebintu ebyo tulowooza kukwata bukwasi n'osoma n'ogenda mubiyitamu emirundi mingi kakati bw'atuuka omusanvu gwasooka ogwokubiri ku gwokusatu bwe yatuuka bw'ati yasanga tutandise ne mugamba mukulu bw'onookeera wajja kukolayo n'alemera onemugamba sebo ddayo genda bw'onookeera ojja kujja okole kati ye ekyamulema otegeera nti mulimukko lw'otuuka nti ono yadda musinga obukulu naye mulimukko waabeera nti ye mukama wange kitegedde nti olw'okuba ndudde nabo bano sente bwe zijja tugabaniraawo wamu kitegeeza nti tuli ku levo yemu fine kikkiriza ne mulimu ate lwe kisukka kakati bwe namugamba n'agenda lero lwe bagamba lwe namugoba tewali okola ali lumugobeddwa nti enkugobigenda eyali agobeddwako mu bizonto gwema nali mugobi yono ate n'ekyali kimugobya nti yali mupya kali nga mundaba nga nti bw'aba ameza amalala ng'akyali bw'anaatuuka ku ssali abano anaaba atya ye nali mugobi era nzikiriza Saabakaki yamuwolereza era kyensonga kinneewuunya nnyo ng'ate amulwana naye nebiggwa yes bwe tumaliriza awo nitwesootinga ensonga ki nga nti omuliro gubaddemu munda muno nga gwaka kali bwe tumaliriza awo ne baseetinga ekyabwe ekyoluyimba kino oluyimba balukoze ekirowoozo ky'oluyimba Saabakaki yakireeta agamba njagala nkoleyo oluyimba n'opeta ono aludde ng'ayimba naye tamanyiddwa kati ate abantu bamutegeeredde muki mu bwa Jajja Zonto njagala muweyo ne bategeere ne ku sayidi kati bwe baga nti njagala muwandikire oluyimba ffe tetumanyi oba Saabakaki muwandiisi waki tuba tulyawo ng'oluyimba baluwandise nga balukoze babalukola baluposinga ku channel yaabwe eri babasooka okululeeta oluyimba baluleetera mu kitereke muluwulizamu ne mugaa lulungi kati nkubuulira oluyimba asooka okuluwuliriza ndujja ku gurupu y'abakayimbira kwensooka era ddala okuluwuliriza yes bamala odduwuliriza nenzija ne balumpeera wano balunsindiikirira nga maze kutuuka olwo lukyali mu audio teruliiko yadde kifaananyi kakati gurupu eyo baali bakoze gurupu nga balina ne bamemba bala 3 be bantu 5 baguze ne kamera nabyonna nga babirina yes balina bagenda ku channel yaabwe eyo channel yali Opeto Muzika mu kusooka ne bagiza mu Africa zuukuka kwe kufuna abo abantu abasatu be baali baleese ne bagula kamera ne gundi ne sente ezo Yanga Zonto yaŋŋamba
bazifuna mu Buganda Land Board lwa luyimba olwo. Kali feto twabimanya ze badde sibimanyi twamanye naffe lero tukimanyi kakati bwe batandika group nekola ne babeera nga bateekayo nange nga ndaba bwaka waabwe nga ne links baziweereza Shani ono era bw'okebera ku Facebook ne Instagram ne Twitter oluyimba olwo gye luli emirundi 4 mu nnaku ez'enjawulo ne linki yalo kuba YouTube ogimanyi erina community guidelines tosobola sharinga content ku channel mmeka 2 najjayo linki yaabwe ey'oluyimba ne njiteeka ku channel yaffe oba page zaffe zonna okuli Instagram, Facebook ne Twitter era gyebiri ne screenshot weeziri weeziri ne screenshot nzirina bagenda okululeeta nga ewaabwe lumazeyo weeks 2 nga luganye kugamba nti lulu segedde awo era ekigambo kyali nti ketukoze luno oluyimba bagenda kutuwulira bagenda kutuwulira oluyimba ne lubeerawo nga lulungi baluwulidde bwe bityo ne luziringana ne lukoma boogera ku kya vidiyo kuba vidiyo gye bagaa nti twagaana okukola n'aleeta n'ekkanzu n'amakanzu ne mubeekubya ebifaananyi ne muganda ebyo twali twabyekubadda kati nga baagala oli abiteekeko ffe tetumanyi babikola simanyi abiteekeko ebifaananyi lusigale no mu audio lutambule ne mukigaana omusajja najja okwata vidiyo yajja nangamba njagala Shani akwate vidiyo ne mugamba eyo kamera tekwata vidiyo ya luyimba nafu nnyo ne Shani simwekakasa kukola vidiyo nnungi kubanga era nawe omanyi bakola kyetaagisa ssente okukola vidiyo ennungi tetuli bantu ba bulijjo tetugenda kubeera mu bintu bituswaza tulina okusooka okusetinga tukole ekintu ekirimu amakulu bwe yavaawo anyiize okitegedde n'agenda ne tutandikiraawo yanga zondo n'atandika kufuna omwomu n'afunako ku oyo n'afunako ku ono n'afunako ku oli n'afunako ku mpeto ng'abatuuza buli omu n'amubulira nga bw'aba ayagadde kati ekyavaamu bano bo oba tebakkiriziganya naye simanyi naye kino ky'onkugamba ekiseera kyaliwoko nga nze nvaamu nze nali ŋŋenda omwezi ki myezi 2 emabega nze nali ŋŋenda nga bakugobamu ono yalina okuvaamu nga nze nvaamu konkwala amaze okukonkwalinga ekisigadde omulala gwe baali banziriridde yali ono ng'ono ye talina gyagwa ali awo bw'ati nga balina omukuteera kati abasigadde konkwala yali amaze okufuna Shani meeting yatuulanga engoba ng'ani akulembedde meeting nze yagiyita ono yagiyita wali omuliddemu olukesaba anti tesinakumanya bulungi ekiwunzikira na meeting engoba nga Shani munyiivu muzibu tajagalira oyo nga ddala buli omu mukambwe omanye omuntu asobola okugenda ng'akuzimba mpola nagenda nga kuteekako akataka buli kakuteekako ng'okola ki ozimba omutima gugenda kuzimba kati bw'otaba nnyo mugezi n'otonoga wano wetulaga wawunzikira wali ogwayo nze ne meetings ezo nzirina zonna mu audio era ayagala mmuwa kopi ogenda zituwa tuziteekeyo ku page ogenda zituwa buli kimba kiwulire nze banjijamu ne ssaawa zooto ne bakola meeting ng'engoba era bwe nagiwulira nenzikiriza ŋŋende nenze ne mbagamba bulungi ono yanga owange kitabuse ate kati oli taliiko kati ate awo nga namuconnectingira ku kasimu noteekako audio live kati yali ya online ne bateesa nti enkya tumuyite mu meeting tumwatulire tumuterumu kati ngenda okujja mu meeting nga nkimanyi era ne spokesman Ssaabakaaki nga waali akutte buli kimu akidraftinze bulungi sebo ebbanga litukoze naawe kakati kino kiseera kibi ojja kuseka okutuke bwe ntunuulira gwe byonna wabiwulira twekisize naye omuntu bwe tutuuka kulasa ate nojja n'oteekayo bulimba neŋŋamba bannange neŋŋamba tewali mutawaana ne mbagamba nze munzikirize ngenda kukozesa midiya naye sijja bagamba nti wawukanye ngenda bagamba nti bano bazonto ebbanga lyentambudde nabo bayize kanfuneyo kaabapya nagamba ntya co-creating ekintu ekipya
bano nkibalekere ng'ova mu kibiina nkivaamu na buli kimu nkireka nga mbasabye nze abana limba sabyeko kamera oyo gambe japangisa ku kamera mujja kunjazikangako ku kamera era nga kikkiriziddwa kiyise mu miitingi opeta akonye mu tiiki nesaba kakyakonye mu tiiki kakati bano ababiri ono kwe kukwata wansi wagonaga ssebo tetusigala wano bw'oba ogenda ngenda naawe olwo ng'amaze kubbirako n'olishani wazibukira amaaso ate kati byakwawukana nze nabadde mmanyi omusajja tumuteekako Kazito akkirize bye twagala baagala obongere ku ssente olwo no muggyeko ssente jjukira nti bwe tuba twali lulinga bwe twali kitegeeza tetuba tufunye kakadde buli omu aba atwala sheya ye kati ono kitegeeza nti bw'oba ofunye kakadde olina osooka otemeko 10 olimu olyoka obalire ku 90 mwenda guno ku kyenda ekisigadde kati ekyo nga nakyo kibi lwaki oli aba atwala ezo yetaagayo ebiri abantu bajjukize nti nange wali ompise walimu abaabuuza ne Shani afuuse director afuna atya ezo bwempita Shani okujja okukola era baayomba naga Shani oleeta waaki kubanga yejjukira afuna percentage 2 ye cameraman ye editor asasula dabo gwobimanyi nga bagamba kiki lwaki asasulwa ebiri kakati era bombi nga bwe bali ababiri bwe tumaliriza Shani n'agambira nze nadde mmanyi tuzze wano kuteekawo Kazito ono bamuggyeko ssente baziddize bannannyinizo naye bwe babyakwawukana nze sigenda nsigala wano kane basigala awe yasinga okukwata omuti bakayita kati bamuyita jjajja twawukane tugende simuwaayiriza songeramu yadde aga twawukane meeting zirimu audio setwali zibadde naye mulimu bingi ebiteetaagisa ng'abantu nga kijja balya nnyo lockdown yali ewedde yali ekyagenda mu maaso biri mu lockdown nesembye ey'omwaka guno kati biggwa mubitereeza bulungi kati musigalamu nga bwomanyi levolinga era musigalamu akakoze eki obwo bwe buzze bugulumba buli obwo bwe bundeetese ekirowoozo ekigamba nti abantu bano badde ku contract naye ate nga tunatuwa contract waliyo ekitabo twali tetukirina ekifunirwamu ssente oyo naŋŋaa naye okimanyi nti olunaku lumu opeta ajja situka agambe nti temunsasulangako genda ku nasa tukuba ekitabo buli ssente gy'ofuna saako omukono n'ennaku z'omwezi era olwaleero tayinza kyogera kuba amanyi obujulizi gye buli naye yandigainze tebabadde tebampa akati bwe bagenda ne bakola gurupu bafunye bamemba kimu kitambula batuuka ekiseera nga balaba nti amaanyi matono tebasituse bulungi kali ne badda bakole olwo nebuuzaako ku bantu bangi ne bambuulirira bwe bityo nsi bwetyo kakkana nebuuza ku bantu ebyaddala nenzikakkana nabano nenjogeranga nabo nabali ntuddamu tukola kati ne batandika nga leero omubwajja mulaza tajja era olumu tebazze bombi tetubeerawo kati paka nagamba tunaabeerawo tutya Shani oyo yagamba banna tukole basatu tetulina vidiyo twatuuseeko olunaku nga tetugenda kupostinga tukole basatu tulabe netugikwata netugigezaako neerama ngera tuli basatu ziri vidiyo nga nnya nga muli basatu zisukka namu nga tuli basatu netumanya nti efu bwe banaabanga bazze tunaakola bwe baba tebazze nga tukola bwe tutyo bwe twabadde netukola kakati time yatuuse nembagamba okwosaayo sakususi ate awo nga tonnatuukawo era waliwo meeting etwatuuka ne basooka batuvuma obutabeera na magezi galaninga kintu okukirigesitalinga tetulina core values tetulina mission vision tuli mu kintu kyabuzibe bw'amaaso tetumanyiwe simanyiwa wengwa simanyiwa wenkoma simanyi center of zimpangaali objectives biki tulina miramwana tulina tuliawo nkwata ku munnaye amwe wategedde tunoonye tugesitalinga ekintu abantu bakakkane kati anti lero gye yatuvumira ekyo kyekyo kyagamba okuligesitalinga teyaleeta idea ndi banaye muligesa yasooka kutulangira busirusiru obusobola olwaninga ekintu ekitali fomwe
kati ne tugenda tuwandiisa jjukira bwoba ogenza owandiisa erinnya Uganda byogere oyinza tuuka ne bagamba byogere waliwo agirina kyusaamu ekigambo kati bo baga nti bwe twali Bizonto Comedy kati tuga nti Bizonto Media Communication ekyo kirala ekyo kati kiki naye tulijesalinga twabanyonyola tubagamba bw'oba olijesalinga ate kye nabagamba sabaga nti tusanze erinnya nabagamba ekisooka erinnya lino tebalyagala for different reasons gavumenti ekwinako olukongolo bwebityo kiyinza okuba kalungi ekyokubiri bw'ogamba nti nsayinize Bizonto Comedy nga kyo kyokka oba weerimitinze ggwe ng'omuntu kyokka bwoga nti Bizonto Media Communication oba oddidde ebintu bingi n'obizingira mubulereemu nti ojja kukola ebintu ebyenjawulo kakalaamu twafiirwako omulimu ngwogere nkya neggulu wildlife eyo nze okola bendegere saamukola bantu balabe nali mukoze mufunamu ssente era okumutandisa mbyo okuyiga ebyo biki ebyo nali mukoze wildlife ngera kumpasa era yali redde okuzimba naye nga bambuuza contract z'abalafuzi oli registered bagambe ekyoli registered nenjiyizaawo naye nga nenfuna kampani y'omuntu nemugatugire mwene nenjiwaayo naleeta contract zo abagenda okukola baliwo nga ninawo omulimu ne bagugaba kati netubeerawo bwetyo kati kwekufuna amagezi naye nga turegistered bano olw'okuba baali boosayisa nembaga kakati wano wetulaga esooka temuli bamativu n'entambula y'emirimu njagala tukole ekintu ekiri fomo oyingire mu kintu ng'okisayiningidde nfune weesinzire okubuuza ati jjajja lwaki tewakoze Tuesday nga wasayininga nfune weesinzira yes okubuuza nti lwaki wazze essaawa 9 nga wasayiningira 5 osegete olwojja kuba kakati bwako nga nirwotaakola oyogera naye nga teboogera obeera obezi n'olinda n'otamulabako kati nze nfunye emirimu gy'abantu mbagambe ki nti omusajja leero talabiseeko munindemu enkya ate abaagala mwenna mulimu faani woono mulimu faani wa Nabeero mulimu faani wa Saabakaaki nga bw'ogendayo nga tomulina agenda kuyomba kyokka weeyama wendi nze ngudde ku kyokya na birthday surprise gye nakozaawo nga tuli abantu 3 naye yankaluubiridde ngate omuntu agambye wendi n'omulinda n'atalabakubaawo last week abantu nga babavuma kuonola abatuvume nze sina buuzo abakulu abo boola ne bwogamba nino leero tugenda wakimaniri munange bamuwadde punching bag tegitwaleyo eyo teri ssente tebagenda kebe kyalite twagenda abantu abanze noono ono yali alina gyalaze twali tulina client gwe tulina meeting mbudde bwe bumu neŋŋamba ono genda olabe client nze ngende noono twale punching bag y'omusajja bagimuwadde through us nga tusobola kukyebuuza kizabulizaamu nembeega yo nebagamba netugendeeko eteri ssente kankugamba ekisembayo nti kebe kyalite kugenda mu kyalite ntitugenda buyende bwoba togenda kubawa ssente tebagenda era tuzisayininga nenzifulumya bwoba togenda kubawa ssente tebagenda kati kiki ennyo kwe kubagamba bannange njagala contracts tukole ande contract ekuyamba nange nenyamba ate before contract omanya wawoli engeri tugenda okukola files tufuneyo a written simple application egenda kubakinga contract tekiriko nti tuwe CV yo watandikirawo wajja ddi okakolerako wane simple kabeerewo yes then oyite mu contract nabawa emyezi 2 osobola ogyekkaanya ogambe nti kino kinyigiriza nekino nekino bwe yayogedde ku budde nzijukira nensubira abadde obudde bwekenyininyini otumanyi bwetulwawo wali nga tunywa ku kyalo tutandika ttaano twali tumazeko omwenda ekinene nnyo tumala ssaawa 7 ewala gye twandikoledde tibabaako naye mu contract mulimu nti kale 10 naye nga naawe okimanyi yegayiridde ssaawa zonka nakwegayirira omukenderezeeko akalimu kali kino nkugamba nti nno omukulu yazze naŋŋamba ekyobudde sigenda kukigumiikiriza konze kubanga baba yegayiridde namuwadde option namugamba bwagala nkukenderezeeko ku budde nsobola okuzza woyagala naye salary gyentadde mu contract eyo era nayo ngitemako kubanga contract yenegamba okubala ssente zenkuwa ziriwo wakati w'essaawa 4 paka 10 era abatazituusa mwebali era ssente kwa contract zino zanjawulo buli omu ne ssente ze koje ssente yange tetuuza konze obudde sibusobola ssente tebasobola
bazze beetegese kubanga n'oluyimba lwe bayimbye tewali we balwandikira ekitegeeza bazze nabyo anti kati nabasanze wano nga mugenda mukola era bwe twabadde mission itegeke nga tetunnakola naye nga tugenda mangu nga njagala mubaze tebamanyi nti bagenda gogwa akulimbira bwere teri yamugenda gogwa keizani yamuyise jjo yazze tu Sebo tonjeka mu. yabonekeddwa bubonekebwa yazze nangamba ayina byeyimutawaanya natulina okubyogera abalala bazze batya nze information gye nafunye jaja zonto olwatuuse bw'ati n'omubuuza gundi tewagifunye message watadde ku group agamba eriwanga munyivu n'agamba wadda final channel teka kamera nga tetunnakola n'agamba teka yes kubanga twalemeddeko bulemezi message yade yali mayinda ate gye naweereza message yabadde egamba leero kubanga oyo Shannon cameraman yadde n'okukola mu show ya Koni ng'amalira agenda kumala saa musanvu ne mbagamba Shannon taliyo in the morning mujje saawa 6 nga nnyuka tukole yo Petro yatuuse nnya kwenda munene mugamba message tewagirabye nze sinalaba message natambula kandozanga amanyi oba message mugamba nti tojja anategeka abantu kakati baida omuntu atamanyi nti nagenda okimanyi okubeera ne basubscribers 13 kitegeeza babafunira mu saawa ekigambo kyafuluma oyo asobola okijulira twagala tukyabye tusituke n'amaanyi kiki tebasobola kukola kikundetera buzibu naye bagamba mu meeting tiwe tunayawukana tujayita bannamawulire awo tuyimuke lumu tujja kudda era be bannamawulire bano bebayise era kati okusituka okuli wano nakoze story yaabwe abantu bagamba they are ready okubagoberera tewali mutawaana akalamu social media nyanja njakiddamu oba nnimiro buli muntu wa ddembe bangambye mulimu engeri gye muli basajja bakulu mulimukko n'ebyobuloko ate asinga obukulu ye yagenze omusajja agenda ku Facebook page ye n'akyusa amannya agaliko nasaako Jjajja Zonto bagamba bange omusajja akyusiza Jjajja Zonto ate ekyokubiri eno comedy group bwe tuba tukola tusooka kwesaagirako bw'aba wandika layini agamba nti nanteeramu nti nina empalaata wadde nga sinene nnyo ŋŋaano giyimba gwe navaako okusaagirako yali ono kubanga namusaagirako audience n'entwalaganya bubi katenzi kati bwe tuteekamu nti Jjajja Zonto oba ayina olubuto nazirina oli mweru wega nti oli mweru ng'ogamba nkuvumnekirala nga ndetera layini kale oli muddugavu mu byonna wano sikwewoza internet nimiro nnene buli muntu waddemba okwefunza akasonda ke nako akanimiro wano emboga tewali gwe bagaana kugulawo tewali gwe bagaana kutandika bafaani we bali bo balinda kijja kyali behind Kafeero okujja wano kwaye sala kati agamba yali stand temwamuyita nako yabekangira ku Facebook yadomukubirako essimu nti owaye bane bamemba muliwa waliwo ekizze ate singa yali stand nategeke awe yandiyitiddwa kubanga naffe Kafeero yatugwako wagwako naye nti waliwo ekiriwo bwe yandiza nga tukwata basi mujje bannange mujje ye yalaba bulayi ku Facebook olwo lwali lunaku lwakukola wano Bizondo birina okufiriminga kitegeeza baali balimenti okubaawo naye tebaaliwo era bwe yajja mpolampola najja yamuyita ne mugabo wayi jangu najja neyetaba munakuwavu era ze namulaba nengala nayesaba kakati ekya Kafeero okudda sina bingi byenyeza kyogerako Kafeero baba wakudda muli mulamu baba si wakudda temuli mulamu kati ekyo kyakutunulira butunulizi okugamba omuntu wakujustifyinga ekigambo abasajja ano bagoba bali bazono ng'era mu mulamu naye nze nsobola okuddamu nnyo nenkola n'Opeto ne Ssaabakaaki naye sisobola kukola na Kafeero nsobola ddala okuddamu nenkola n'abana ababiri kubanga bo disappointinga omulundi gumu oli mingi kyansize zaggwayo oba gwe kizibu kati ekino kyobagamba kiriwo okuva ddi paka ddi kiruwa kino ekyokuddamu okukola nabo guno omwaka guno gwe tulimu okulaba olunatuukira mu January
ana abataliwo nja kumanya siri naye so webakomyawo okwetondako oba okusaba kwabwe nate tebalina kwetonda kuba tebalina kyebankoze sina nakye bagamba nti betonda ani agamba aleeteye kati kankunyumize sinali eyabadde bwemuntu n'ogugwe bwetujja okukola wali UPRS waliyo meeting nakati natugamba omanyi tukolere eri maaso naye tukole mpolampola tutya bano abantu nga tujja no kati nga saawa kakyoyaga ng'agamba nina kyembagamba mwe babiri naye nga tuli mbwangu okubayita nze nga yaŋŋambye ng'akusiibudde ana okoma leero okundaba oyani saaba nga naye ffe tannaba tugamba ndowooza owulira gwe baagobye ye naŋŋamba oli wane nga ndi wano ku Shoprite nti yanaŋŋamba yangu wawe nazzera naŋŋamba ana olabika okoma leero okundaba ate kati amunakuwavu gwe bakubye naye ate nga basoose nakola vidiyo ng'ayagala nnyo tudde ebbali tusooke tukyogereko okitegeera abantu ku internet bagamba muli mu bubadi akasparkinga andi buli muntu wadde muswalanga bwakirabye netuginyigiriza vidiyo netugikola mangu ng'olonjagala shani agiteekeyo kati wadde tulina egendayo jjo yabadde eriwo munange ng'oyo amukwala ku mukolo nga tudda wali nga nange nzira wali ng'atandika mpolampola ate nze kashiya eno wano wanyigiriza ayolese wamu ng'opetajjabwa olaba bwenzija gwengenda zikuwa asooka alazaamu nga tulinga wali ng'amala abbayo ebigere ebirala bibiri kitegeeza kyadde mu pulaani nze ntandika gw'okole ki kati ng'operaga nze ebyo sibisayininga ngenda kasanda bwe ndaba ono ng'agenda n'ekisawo ng'aŋŋamba opeto leeta fayiro bagite nkugira nsumulula osuna ebiika byeyagala ng'aŋŋamba sokondeke fayiro oba yunifoomu akyajambadde fayiro zigendera mu kisawo emu sokondeke ntwalayo nkomawo kati wentegeerera nti mission eri mu kulemera mu uniform neki nentemyako nemuga balabi bano nga babeerawo ng'olwamaloboozi gatandika osituka jo bwe gasituka nga tukkirira bavaamu nga mbagamba bannaye sijja kusobola kuwoganira wano kubanga buli kimu kyetwogerako twakyogera nekifuwa awo era sebo tunoonya ku poliisi eri okumpi babbye property za kampani eddi tewali kati kusimba toli mukozi onootuuka okuvaawo ng'osaba ediseti oba bazigulawo oli okusonda ki ekizibu kyonna kyonna kyenakola kyali kimu kuddira muntu n'omuwa ennimiro nti limirako wati notamubuulira bbanga lyakoma lyalina koma kati bw'ojja omugamba nti kati vaawo nogakikira nesimbye olusuku nasimba wamma mulabe eyo saasimba wano nga mulaba okusondako bagamba nti bwe lukya buli sente ezijja kampani efunako sente ezo ezifaako ezo sente bo bamanyi zaffe tuzirya naye era weziri mu banka gyeziri bwe batuuka okwewolera bazeewola lwaki beewola nnyo ate byonna ogenda bifuna bwebekaddiye kwebagula tripod emenyese kamera teyina buumu kati buli tugenda tusasula looya kati tuzijjewo ezo naye nga yopeta ayimirira n'akubuuza sente ze mutereka zaaki tuzirye buli oyo omusajja omukulu yakamanyi nakumanya nti kampuni eterekawo engabana neebatabula kubiri ebigambo ebyayogerwa nti mwalya jangu oyogererewo bagamba mwatuuka okulya engabana neetabuka naye ekyo tebasobola kuba bakyogedde mwana yakyogedde oli omumpi anti kati abantu kyebatamanyi nti teriyo sente zimala bw'ofuna akakadde leero enkyoyagala bumeka nze kyembadde njagala kiri kimu faani wa bizonto ali ku pejo nga alaba bulabi bigenda maaso nga sivuddeyo muwa saidi ndala yabeerawo n'agamba nti naye bano oba omujozi era simulagira nti nno yeekubire ku saidi yange abafaani bamwe bagamba bana ebizonto tubayagalanga era balumiddwa komenti ziralabyeebagamba naye entalo zigenda beerawo paka ddi kukolagana n'abantu abatamatira
bw'oba olina kyofuna nga nze sikifunye nina okukkiriza okifuna ekyo kiba kikyo bwe nzimba omutima mba mubi sente bwe ziba zizze oli omuwala n'afunako sheya ye naawe n'ofuna beera mu mativu nekyofunye toteekawo mbeera nti banziba kubanga gwe sima ebirango byogikolera mu pulogulaamu yo singa babikuŋŋaanya nga ze sente z'olina okugabana ozimanyi bwe nze njagala omuntu omukwabo njagala omuntu omukwabo abeeraga nti nze babadde bampa sente bweziki azogere mu butuufu buli keiza akugambye kati miliyoni emu n'ekitundu keizi miliyoni emu n'ekitundu obadde ki okay kakati emu ekitundu tebamala naye waliyo najja nga yagala kukolera 5 naye mulinawo nga temunnajja mawulire mulinawo embeera yonna gye mwatuukako okuba nti muba muli basajja bakulu bonna n'omukyala yaliko mwalinga omuntu kuba bagambye mubazo nti abasajja bonna asembako obutalina emyaka 3 temwasobodde okuba nti nemutuula waziganya wamu nemulema kujja mu mawulire ani yasoose okujja mawulire sinagendayo nga mawulire ganoonyeza bunoonyi mawulire ge ganoonyeza abagasooseemu era naganye n'essimu naganyo zikwata bafaani bamwe banvumye nnyo olunaku olwejjo nga mbresinze nentegeera nti bafaani bamwe nabo basonto kubanga bagenza olwa kiripu empya gyeri ate nze amawulire nti amawulire genteekayo bagamba nti nze mbatabudde ekyo mwabadde mwakozeyo dda kiripu nga bwe nkunyumiriza wagikoze ejjo era olwagivuddemu gwe muswiba ogwo sina mutawaana nabo nkugamba kino nti saabakaaki n'opeto ne bwe badda enkya ne bwe badda luli obutasukka Desemba lwa Desemba yakuba mpandiisa abalala enalawensi enjibawadde lwakuba babaddewo ebbanga anti kugambye kati mbawadde paka Desemba kuggwako bwe baba bakomyewo bajja kujja bakole on one condition nti sikola na muntu atalina tteeka limukwata alina okuba under a contract waddemba okugamba nti gyompadde nnene nnyo nkenderezaako baba agamba nti contract nnene nkenderezaako nje gikenderezaako omusala gwe gusigala gwego bangamba nti eno ntono nyongezaako tujja kiteesaako nga bw'anaabazze naye bw'aba asuubira nti tugenda kubeerawo buvezi tukole byawaseruganda lwayagadde lwajja lwatayagadde tajja tekijja kusolooza kafeero Tobi mwene embeera si yawangudde waddemba okugamba nti awangudde buli omu awangula mu ngeri gy'ayagala bwaddemba okugamba naye kino kyonkulayirira keisi sijja kukola n'abantu bawulira nti bo tebasobola kutambula nankyukakyuka kugenda mu maaso reason tulina binene ebyokutuukako kubanga teeke gye baba baleeteddemu kakaya mwogijjukira nti nno temwagala mayirolangi netugamba abasajja olwaleero nekyabaddewo akayimba ka mayiroland mwagala mayiroland erina buzibu kinalabye gundi yamu bawunziko okola interview oli mukudda bye bayogedde bwe nabadde ndaba ekigambo ekyo kyasinze biva mwani butereevu lwaki muyimbi yamanyi singa amala n'atukuba akasa ka Buganda eno nti no tetujagala tulwanye Mayiroland agenda kufuna hype eva gundi eyo yes ajafuna sympathy mu bantu eyo cheap sympathy eyo balebesa emirimu gya TV omulimu gwa TV ogwa BBS show bayitanzi ne baŋŋamba tufunireyo content gwe tuba tukuteekako content nentunula butunuzire nga Yanga Zonto jangu okole kino ekintu ne tukitandikako ne tukikola BBS etuuka time nga budget yakyo nnene nga kitwala obudde bungi nga kibamenye okukola Dr. Kwefulukuta yancontactinga nga tukitandika era yennyini nancontactinga nanga omanyi tuyimirizemu shooting z'ekintu kino tulabe era teyaddamu kuba nti tukiddemu kati bo ne baŋŋamba nti mumanyi tuddeyo tukikolere bwereere ne mugamba kakati wobadde okola ng'osasula oddayo kyeno bagamba nti abange oba ofuuse eki ne kibayisa bubi era n'agamba ono Kokosi yali atwala paati ennene kyekiganisizza okuddayo tukolere obwereere alina statement gye yakoze n'agamba twagana opositinga oluyimba
ennaku post gye ziri mu nnaku nnya ez'enjawulo ku Facebook, Instagram ne Twitter gye ziri abaana obwedda bagaba ku Facebook oba mulimu n'ensonga zino omwagalayo mama fina abataase ejjadu ate gwe wasobola wakibabuuzizza neŋŋambe engeri gye muli bakulu n'abakulu ate akula yaloga anti kyemugambye ti bo bennyini lwaki bababuuza nti wayi muli balogo oba muloga oba mweroga naye kukwaba ani ayinza obaala ate kakitugaye fe tetumanyi kwabagamba akula yaloga nati ate omukulu ali kubali kimala Uganda byogera